like soko olinde ebikere senga yabisibira mu mpombo abisibira nga bona asibe enkoko n'oteekamu ekikere kati babagamba kati mubanya oli yali ampasa yali munyankole naffe tuli banyankole kati ne bagamba empombo musiba zaaki nga tumanye empombo za Baganda senga ye ng'agamba nze ku mukolo gw'omwana wange njagala kw'empombo gube special ebikere oba yabikola atya byali nga oba bimaze nga wiika bifu kati bali ne bafumba enkoko za nga bulizo b'empombo ye n'abisubiramu omwo kati bali basaanukula batandise okulya bagende kulaba tebabitegeera ng'ono n'asindikira ono n'asindikira ono jjukira ffe tuli eri mu kisenge ndi mu kuwoominga kufuluma nange tebalya tebalya mukyala kino nga kinsusa okutegeera kati bano abaali batutte emmere ne bagenda ne bakikuba senga bagamba munnange omanye ekiriko mu mmere y'abako alimu ebikere senga omulanga n'akuba ogwo nga yefula atakimanyi ano yagenda kutta omwana wange ano mwanange ne bagamba katona yekaabya empombo yazisibye tuzisibye wano nazigaana abantu bo bakimanyi nga senga nga wena akaaba amaaso gonna gamutukula nze nga ndi eyo mu kisenge sina kyemanyi bamanyi nga pressure zigenda kunku bajja ne bakubuulira ekituuseewo ngaaliwo omukwano gwange wenaali ntudde naye bambe nangamba mwana gwe nguma naye si byangu tiyambuulidde ekiriko basajja baatu tebagenda ne batuula mu kidaala ne bagamba tusiimye okulya saawa neetuuka ne bafulumya ki omugole nga ngenda kulaba nga ndaba nga sibasanyufu naye jjukira oli mugole tosobola kulaba tebakola nsasage basirika ne bagamba kati kimalirize tukole kituve wano ndowooza senga kati akakasizza omukisa gw'omwana ow'obuwala kati jjukira ng'omukole guli waffe leero enkya tugenda w'omusajja nabo bategesa omukolo bagenda kunkuba empeta waba w'omulenzi kati byonna biri bwebityo awo netutuuka mu kidaala naye ng'oli omwana nga ngamba guma tolaga mbeera kamugamba mbeera kyeriko nga tonyumiza nagamba ngenda kugamba naye gwe guma tasina kyemanyi ajjayo olugomesi n'alunkuba genda nga tosobola kumanya nga ndi muwala nga tosobola kumanya oba ndi biki naye nga bwe mba njagala paadi singamba oli niba mukyalo oli bambe yakwagala ekumi terikyawo yali anjagala naye nga mu magezi saagala senga ategere nga njogera naye ng'amugambako bulungi munange paadi zisiina ng'angulira ate senga bw'agigwako ng'akugamba gwe sente ozijjeewa ayagala ne paadi oleme kuba naye omuwala natuuka nimweza emyaka 2 ng'alina okumusaba simanyi sinanika omanya nsi we yafunza nze nafunda nnaku 2 nga ngamba senga afudde banange ngamba kiki kino naye omuntu akubonyaabonyeza mba saagala afe banjagala abeerewo alabe naali njagadde nange naali saagala senga wange afe kubanga omusajja wange yali ansuubiza bingi byayagala senga alabeko yali angambye ne senga wange ndamugulira n'emmotoka akiwuliremu ate leero ne bba wange yeyakola olumbe bonna nagamba byonna ngenda bikola naye kati ndowooza abaana be ndowooza nekyebakuba mu mutima bamanye embeera gye maama waabwe gye yali ampisizaamu ate nga bali bubi basiraana basiraana n'abo bazaalamu abaana nga tebabawayo obuyambi kati abaana n'abeera nabo ngamba abaana mu bampi kuba gwe wali nawabakuza abaana bange ne babampa bambi kati abaana ne babawala banze ne banyegayirira God is going to bless you kati tata abwe ye ng'ali buki tata yabwe kati omukazi bw'aba afudde olowooza omusajja aba ali biki aba ali bubi tebalina kye
bakasitoma baffe abalungi bwe njogera ku fiber pillows kino kyentegeeza, bwe njogera ku fiber cushions kino kyentegeeza, egyo gy'emito gy'entebe gyonna gijjudde fiber. Muve ku bino bye babawo entebe nga zijjudde ebisubi, wano tukuwa fiber mwereere. Akatebe kano kagonda bulungi nnyo ate kali very comfortable. Nkugambye ne bw'ogamba nti kokeebakemu ewiiki okakongokako bukongozi ndowooza okalaba ka finishing. Katebe ka mulembe nnyo ate nga tukolera ddala entebe ezisingako na wano eno. Kano twabadde tukatwala wa client nakaagadde nnyo. The blue was really amazing, like it was looking really very nice. So dear, tell a friend to come and order with us. Yefe tulina ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi, mwebale kuchwa mwebale subscribinga. Ndine mwana mwalo nakuralero ani. Catherine. Ndine mwana mwala Catherine. Tuzo kubantu nyamyamu. Mwana ono gwolaba mugole. Oba mugole oba bamuwasiza oba abadde mugole, emboozi yaginyumiriza otulotunuma naye ne ŋŋamba kaazije mbabuzeeko bannange, mbadde bize. Tulina furniture workshop, mujje mutuwagire. Buliru furniture workshop tuli awo ku Busabala Road, Ntebe Road. Kuba essimu gamba Buliru furniture workshop eno njagala design bweti tugenda kuba tugikolera. Nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Oli otya? Ndi bulungi, oli otabi? Gyendi awo lwatuuka. Mwana gwa Adija ebyange bye byali biwanvu. Nze nagenda kuzaalirwa ninsanga nga abazadde bange tebaliiwo. Ani yakuzaala oba abazadde tebaaliwo? Abazadde banzaala naye bandeka nga ndi muto. Bandeka nga ndi muto ku myaka like bangambako nga bagenda kuva mu nsi, nga taata wange yafa nga maama wange ali lubuto lwange. Ate maama wange n'afa nga alina emyaka 3. Ate taata wange yazaalwa ne senga, bali babiri. Kati nze senga ninkula ne senga. Mwana gwe nze saafunamu kalungi n'ekamu. Kati naye senga bannange yabonyabonya nze. Ate nze ndaba tribe yammwe abantu tebabirina ebyo, naawe mmwe ebyammwe eyo gyebiri. Mwana gwe weebiri ate byo bisinga n'ebyeno mu Buganda. Basenga abeeno mu Buganda nga be basinga. Naye simanyi nange senga owange oba bamunonyera ng'ekira bwe kityo nange sitegeera. Katonda yamukukakaatikako nga si wuwo. Simanyi nagenda kutandika kulaba nga kumanya nga ono wenyina si maama wange nga naali mupitu. Ate twakula nga tuli bawala 3. Senga wange yalina ku abawala 2 nange wendi nga tuli baana 3 ewaka. Naye nze nga simanyi nga si maama wange, nga amanyi ye maama wange. Kuba maama we yafa, tata we n'akuleeta eno. Sinnategeera. Tata wange yasooka okufa. Tata we yafa n'aleka maama we ng'ali lubuto. Ate tata wange tiyandabako kubanga yafa nga maama ali lubuto lwange. Kati ate maama we n'afa ddi ng'akuzaala? Maama wange yafa ng'anyina emyaka 3. Ne bakutwala ewa sengaawo. Kubanga baali bazaalwa 2, taata ne senga 2. Kati nze nga ndi eyo ng'amanyi oyo senga ye maama wange ne bbawe ye taata wange. Kati ng'oba omanya abaana, kati abaana be baali bansinga obukulu. Kati nze ng'amanyi nze muto. Kati bwe twali nga tuli ku ssomero naye nga abaana tebananyonyola, nali naleba senga wange ng'alina empisa gyampisizaamu naye nga sibitegeera nga ngamba lwaki nze ansosola. Nga bw'aleeta ebintu tebyenkana. Bw'agula ekintu gwasembayo ofuna. Nze asembayo. Kutegedde. Bwe tufumba emmere etegeereka, nze ngamba abaana batandise okulya nga nze waatuma emirimu. Nga gwe batuma emirimu ng'abalala bali mu kulya. Gwe sooka ogende ku luzzi, sooka oleete embuzi, simanyi ente zikoze bitya. Ogenda okujjanga emmere yeewoze. Ngeyange ewoze. Naye saabifaako ng'amanyi bwe bityo kubanga ye maama wange. Kati ng'abaana ndowooza oba yabagamba simanyi nga tuli ku ssomero awo n'abaana nifunawo omuwala omu nga kale ne tugiramu obutakkaanya mu kiraasi n'akwata peeni yange n'agisuula. Kati bwe naamugambako nimugamba ngenda kugamba maama. Manye kye yantema. N'agamba kati bw'oyo maama wo yafa. Kati oweesiba ku maama waffe.
kitegeeza baganda bokusomero bakwogerangako nti oyo si maama wo. Naye nga tebakingamba nga nze kati olwo olunaku yakingamba nimpulira ennaku. I'm so sorry. Kati nange ninteekamu akafaanani nindaba wamma kyoba olaba abadde ambiisa bubi. Abadde ningamba bwe tutuuke waka nnyo omubuuza. Bwe twatuuka ewaka nimubuuza nagenze nga siri bulungi. Nimubuuza maama wamma sigonzaala naye omukazi yawuutula nze. Osaaga yawuutula nze nampuutula nagamba gwe ebyo bijjeewa nimugamba ono yabingambye ku ssomero. Nangamba okuva nakati kimanye sinza akuzaala nakingamba nayongera nakumenya bulungi omutima lumunga lwa mugaso ninkaakana bulungi. Kati abaana newamubuuza nti kati maama wange aliwa? Kati nange nimubuuza ate maama wange aliwa bw'oba sigonzaala maama wange aliwa ne taata wange baliwa. Ye nangamba nja kukutwalayo bw'oba oyagala ngenda kutwala. Ningamba era njagala kubanga embeera ze naali mpitamu nga sinungi. Ng'oyagala bakutwala eri bazadde bo. Nange bantwale kubanga be bali abaana bababisa bulungi. Kati bwakutwala ku malaalo. Kati yatuuka ekiseera era nantwala. Naye olwo ng'agenze kuntwala munange bw'agenda bw'agula engoye ffena ng'atugulira naye nze bwe nyambalamu bwe ntagamba nze sinyumye. Nangambala bonna amaaso galinga entula kati gofaanana otolinga nyama gwatala. Naye nakula ng'amanyi nze ndi mubi nnyo. Toli mubi. Bannange nakula ng'anyekyayi ndimanyi ndi mubi. Bw'aleeta bw'omugenda mu saaluuni ne babasala enviiri gaavuma ggwe ddaba bw'ofaanana tolaba abantu bwe bafaanana gw'ofaanana biki. Banange omukazi nange mpulira wamma nga nange wamma bintamye. Kati ne tutuuka awo nintuuka mu P6 okusoma kwange tukwali kulungi. School fees nze asembayo okusasula bali tebabagoba bagoba nze. Bantu bangi nno abayise mu mbeera bweti balala gye bali eyo basirise ng'oyogeranga agamba that is my story. Ate olwo nga senga wange balina ssente naye ku ssomero nze babagoba. Ne tutuuka ekiseera bwe twatuuka mu P6 ne bagamba tuboodinge. Obwana wa muganda wo mu P6 n'atuukamu ne muwala wo omu nga tusoma ffenna. Kati bwe baatugamba bwe mutuuse mu P6 mugenda boodinga. Njagala ombuulire lwakutwala okulaba bakadde bo. Yakutwala wa? Bwe twatuuka kugenda mu bakadde bange lumu kale irimu namusaba ssente kale nga ntandise kugenda mu nsonga z'abakyala nga musaba ssente za pads. Omukifu ky'okumpa ssente yangamba jangu nkutwalire ennyoko akuwe ssente nze nkooye. Nange nintegeka nimanya nga nagamba weetegeke enkya tugenda kutwale wa maama wo naawe anyambeko. Awo wonna tewategeera nti maama we yali nga saategeera ate takukkiriza kunyumya n'omuntu yenna ng'olina okubeera nze nakula nga mmanyi awo. Kati munnange omukyala ne twetegeka ku makyawo ne tugirinya taxi n'abawala beeno batuwerekera twagenze basatu nga tutuuka awo nga tutuuka eyo mu nsiko no. Ng'ogamba oba ennyumba ya maama wange eri mu nsiko oba baazimba mu nsiko. Engamba oba baasenguka tebakyamanyi ng'oba ne tutuuka awo ng'ekiyumba weekiri nno ekyedda tewali aliko nga ndaba nga boode tutuuse awo ng'agamba jangu nkulage maama wo. Omukazi nankubaawe amalaalo n'agamba oyo taata oyo maama wo. Taata wo ne maama wo baali baziikibwa mu kifo kyekimu? Omukyala nga bamuziika gye yafumbirwa? Yes. I'm so sorry, Fafi. Naye Adija byangwako nimpulira nga sirina kyenzirako ndaba nga embeera mbi ate nange kati ninjagala nfune omuntu mubuuze eddala ono senga azaalwa ne taata wange.
kati nagamba onaabeera wano oba tugenda ffenna ku malaalo nangamba kati buli kimwe kyoba nsaba saba mumanye nga nti toyina bazadde just mba nkuyamba buyambi omukazi yalina omutima omubi oyo mwana I'm so sorry ate nze bwe natuuka mu P7 okusoma nkola ki nowekyawa nimbireka nangamba tewakyaliko ssente za school fees olina okubeera ewaka kola emirimu kati nangamba ssente z'omukozi zonsasula zaki nga wooli ate nga alina ekyokuzzaako naye bataata mutegekera abaana bammwe baganda bammwe tebaagala baana bammwe kankubuulire buli mbuzi ku nkondo yaayo ne bwogamba nti omwana wange sijja mutwala muganda wange tekirina buzibu mwana abeereeyo kituufu oluusi oyinza okusanga basenga abalala bali balungi olaba babikola abantu nga weebali nga ne bakitaabo weebali anange kati oyo mwewunyize yakutwala ku malaala akulaga ennyo nandagayula yaligambye mu bulungi nti munaaye maama we yafa ate nange nimubuuza nga mpulira wamankooye nimubuuza naye maama wange talina baazaalwa nabo oba maama talina gyava ondageyo gwe bw'oba onkooye ate n'ekirala yakunyigiriza n'akutuuka ku kisenge nga ngamba ebyo sibimanyi nze bya maama wo kati nimubuuza kale kati gwe sengayo oli omu yekka ye taata yazaalwa nawe yekka siinayo mulala n'agamba nze kitaawe nze nnyoko buli kimu nze sengaawo nze buli kimu ekyo so kyensobola kukola kyenjagala kyenkukola tolina gy'olaga tolina gy'ojja kunduuka ng'olwo biwalabye biri ku kyate batera okuba bonnange biwalabye nga byo biri ku ssomero nze batera okubeera n'agaana agabi kati munnange nze yabadde n'amaaso ng'avuma nze nakula ng'amanyi ndi mubi nga buli kwambala kino nga ngambala babwofaanana daba amaaso ngamba nze mukama nakola musango ki gwaga amaaso simanyi ekyo ekyana oba yavuma nze nange nze ninguma nindunda ente nze n'abakozi bonna ne babagoba kubanga nze wendi so omwana omuwala nimbeera mu nte okola misana nakiro okolanga basajja manye emirimu gy'ente naye kati gomanyi haso manyi okuhasolinga kiki mwana nze natoba ne senga wange notandika okulunda ente nga ndunda ente nga buli kimu nzaleeta amaazi nzalina ofumba buli kimu kale nzakikola nga ngenda tuuka ku ssaawa yakulya nga sirina maanyi zowoolaba nakoga nga nyengana bwe nti nga sirina maanyi kubanga sirya stress nga nyingi sirina gyendaga kati bwe naali ndi awo nga kati nga ntandise kubeera mu kyalo juga sikyagenda ku ssomero ninfunako omukyala neiba ningamba oba ebizibu byange mbinyumiza ono omukyala naye n'omukyala nga yali ambuuza oli otya naye mwana gwe nga tolina maani kale ng'omukyala ayagala kunsemberera kati nange kati yesenga tayagala bamanye byempitamu kubanga yangamba bwe nkukwata n'onyumiza omuntu nga simanyi obonaabona simanyi tosoma kati mwana gwe nange adija nintya kati oyo omukazi yatera kubeera nga aneesembereza nga mbuuza olyota kati nange omutima nugungamba lwaki ono omukyala simunyumiza bizibu byange oluusi ananyambako nange mpulira enkooye nange ninyumiza oyo omukyala nimugamba nze olaba sirina mirembe wano nangamba olina okuguma munange ono omukyala ku kyalo gwe walabyeko wamwe agendayo abantu ayefuula webbeeyi ffe abo abaneiba tayagala tumanya nga yesenga wange banaaba ku kyalo nga tabinako mukwano nga mukwano gyeyo abaveeyo Kampala wawa be bagenye betukyaza naye nga abe ku kyalo tayagala kumanya kubanga alina ssente
naye nga abantu babeera nga banda naye ne family na sente naye lwaki ofaanana bubi ate baba okukyalo tebalekera okugeya ye bagikuyisaamu eggaali nga bambuuza lwaki ofaanana bwotyo mbagamba bwentyo nze sirina maanyi just naturally sirina maanyi sirina kyembagamba kubanga nga sirina kyembagamba munnange bawala be ne bamala omu kuyatula siniya 4 kati omuvaako omwe yafunamu olubuto anti kale yafunamu olubuto kati ndowooza senga nekimuluma yali ayagala gwobaosooka okuzaalira bulungi kati bwe yali omuwala bwe yategeera ng'ali lubuto ng'oyo senga atandise otuvuma ndabayo olaba noono nyamagwatala tasobola afuna olubuto kati gwe omwana yasomako ofuna otya olubuto naye byanammwe ngenda kubijja sebo yagamba gwe namagwatala nze mpita namagwatala tampitako erinnya erirungi bw'aba alina ebyagenda kangame nga senga oba nga maama w'abaana alina ebyagenda kugamba abaana be nze mba siriiwo kubanga nze nakola nga senga talina kyambulidde ng'omuzadde byonna wabyemanyiza mukama yakuwa buwi magezi ndowooza mukama akuteeka mu nsi naye n'anoonya bw'ogenda kubaako kati oyo omuwala bwe yafuna olubuto naye kati obusungu senga kati yabeera na bungi kati ng'abantu ku kyalo batandise omugambako bamaze okitegeera nga si yanzaala ate n'embeera gyampiisizamu nga bagiraba kati oyo senga bwe yalaba ng'agenda swala omuwala n'agamba olubuto bagende balugjemu naye omuwala n'agaana n'agamba nze maama nedda kati bwe mba ngenda kuzaalamu omwana omu kati gwolaba gwe ne taata woono mwazaalwa babiri kati nange bwe mba nyinamu omwana omu nze segenda kujja mu lubuto lwange kati taata w'omuwala yagamba senga n'amugamba va ku mwana azaale muleke azaale kati senga n'agamba kati ono ngenda kunswaza kati bagenda kukiraba batya kati singa ono nyamagwatala singa ye yafuna olubuto at least kati omwana owange ngamba mukama kubanga ekituufu kiri nti tewali namagwatala kati bwatyo bwayampita nga nze seetegeera kati oyo omukyala bambe niiba n'angamba kati gwe kyoba okola mukama yamulaga namagwatala omutuufu yes n'angamba ate n'amusamaaso kati gwe omukyala ye n'angamba nimunyumiza byanvuma n'angamba kati gwe omanyi kyoba okola gwe nyweza Katonda weesige mukama kati bw'aba akuvuma gugende eyo mu kisenge bw'oba okaaba ogambe mukama nyamba nange mbereko omuntu nzija mu kifo kino nange ntegeereke Katonda omukyala nampa ekyo kati ninkigenderako bwanvuma bwati nga ngenzeeyo mu lusuku nga nsiibayo eyo nga ndi mu kusaba nga mukama nange njagala mbereko ku muntu nina omukazi gwe nakolako nga mulwadde aweddeyo naŋŋamba nti neevaako buli kimu nensigalira ku kutunulira ebyawandiikibwa ng'essuubi limuweddeko naye mwana gwe omukazi egyo advice gye yampa yankolera bulungi agamba kati ono ekisooka senga wange takyanjagala ekyokubiri siinawo oluganda siinawo emanyi kati lwaki seesigamugana omukyala nangamba kati oyo Katonda bw'omwesiga yagenda kuba taatawo genda kuba buli kimu ogenda kiyitamu ninguma nimbeera ku ekyo kati laba oyo omuwala omulala namala senior 6 bwe yagenda kukomawo ewaka ng'alina omusajja ate senga yatugamba tewabeerako omwana wano n'aleeta omusajja nga tazze wano njagala embaga wano mu lujja kuno oli ojjukira olubuto ye senga bwe yagaana omwana n'agenda tetwamanya oba aliwa yagenda n'omusajja ayamufuusa olubuto yatoloka awaka ate nga kitaawo olubuto yali alukkiriza ate senga omumanyi oyo teyali muwala bwe mbadde ngamba ku bawala baabwe bagira bataataamu tebanyweza ate senga nga tayagala kuswala nga yayefuula ow'ekitalo ekiri awo kati bwe twali tuli awo omuwala owa senior 6
uyo atuse n'omusajja ate naye ali lubuto nze namagwadala ndyeyo omuntu endunda naye nfaanana ntya kanaka ofaanana bulungi nga ndyeyo nga ngenze kufa mu lusuku nsangayo omuwala akomyewo bambe ng'oli yali yanjagala aliwa ku bombi oli omukulu owa senior 6 yali akwagala yali yanjagala kubanga twali twenkana oyo omuto wa senior 4 yali muto kati oli nga twenkana kati nga amuwahaaga bambe ng'asanyuka nanga ne mwana gwe ndowooza emirimu yakuno naye yasanga senga nga taliiyo nanga kati maama agenda kunzita nimugamba ate kiki mwana gwo kimanyi n'olubuto ate ndeese n'omusajja ate gwe watukubidde ku esimu ng'ogamba ogenda kujja wano n'omugenyi nga tusuubira muwala nangamba mbadde njagala mbakubeko surprise niya mukama ono omukyalo n'amuyitawa nangamba owaayo erindako nga senga ate oli omukazi nga tatya asobola kukuvuma n'abagenyi nga weebali nga senga bw'atuuka yali asibye mu katale oyo atuuse bwe yatuuka mwana muwala n'amuwahaaga bwe yamuwahaaga ng'amutunulira bw'ati namugamba gwe mwana gwe ndaba asiraba jukira ali lubuto lukulu ndaba eryo lyonna ebbanga yali abulidde olubuto ate ng'asoma ng'amusindikira ssente eyo ng'agamba tusoma bwetu tugenda kuvaayo yakomyewo ku vacation ng'akomyewo kati ye yagenda nasembayo omulaba ng'ali senior 5 kamajja baswaza mmwe ate ali Kampala munange omwana w'omugaga ng'abagamba tolina okusomayo kino nga ssente baweereza kumba ali ye yafumbirwa ffe tetumanyi nga senga amugamba ndaba asiraba nagamba mama naawe leka asooka obuziko tusooka tulinamu omugenyi mu nyumba tuyomba tugenda kunyumya omuwala bwamugamba ng'amuteeka bbali nga mugamba naye maama okimanyi nze ndeese omuko wagenda ku ssomero okusoma wagenda kuleeta naye nga mukoki ate senga yali atugamba ate omusajja wo nga mumpi ng'atugamba nze saagala wano obusajja obumpi buno obusajja obumpi tebulina amagezi kyoba olaba nze ategerera taata wammwe agenda kuleeta wano omusajja mufune abasajja abategereka muwala we yafuna mu asinga ku taata we nga naye nga senga ng'alingizayo ng'agamba kati kano kakyakali mu ddiiro mama mpola omusajja wenjagala musajja wange nagamba kale mugende mubiri sibagalako wano sengawo yali mukambwe oli omukyala yali muzi kale ng'ayerowooza nagamba namagwatala wuuyo ngenda nakuddamu namagwatala wammwe wuuyo nakuzaako omukono kati munange nakuweerako ekizampe kati bwe naatandika okukola ki bwe naatandika okulunda kati nze engoye ze zenyambala takyangulira ezasenga ajjayo olugomesi n'alunkuba genda nga tosobola kumanya nga ndi muwala nga tosobola kumanya oba ndi biki naye nga bwe mba njagala paadi singamba oli niba mukyalo oli bambe yakwagala ekumi terikyawo yali anjagala naye nga mu magezi saagala senga ategere nga njogera naye ng'amugambako bulungi munange paadi zisiina ng'angulira ate senga bw'agigwako ng'akugamba gwe sente ozijjeewa ayagala ne paadi oleme kuba naye omuwala natuuka nimweza emyaka 2 ng'alina okumusaba simanyi sinanika omanya nsi we yafunza nze nafunda kati omuwala n'amugoba ne bbaawe muwala we senga wo naturally yali mukambwe oli omukazi simanyi mu nsi muno oba aliyo nga bali ng'oli omukambwe alinga ye taliiyo naye nga omusajja we ng'ali fayini kati ng'omusajja ayomba nagamba kati abaana bono bagobye ewaka jjukira yazaala bawala 2 bokka be baana be mu nsi ate taata we n'amugamba baawe abaana bono bagobye wano kati tugenda kusigala nani tulina kale tubeere nga bataazaala abaana baleke mukama byebyo bye yasalako nagamba labayo gundi tiyasomesa abaana naye abaana baleeta emikolo mu lujja ninza yaweerera abaana naye ndowooza mukama yali ayagala muswaza nze mu bwanya magwatala bwange
Kandi eyo naleso n'abakuba omusajja awo mu maaso. That is nice. Banange naye mukama ndowooza yagamba kati gwe ngenda kuwa. Ojja kukiraba. Genda kiraba. Bw'atyo Katonda bw'asasula. Twali eyo mu nsiko kati nze sina gyendaga ne ku kyaki tebanzikiriza nno. Kankubuulire nze bannaye nze simanyi bw'okeera n'okyawa omwana wa muganda wo. Omwana wa muganda wo ate oba oliawo omuntu nga toyina kakwate naye nga ye akwagadde okusinga kyoba olaba emikwano esinga ki? Famire ze twekoledde mu bukulu zisinga famire ze twakula nazo. Era munnange nalindi awo ninfuna omusajja. Kati bano nga bawala basengawo bali wabba ababiri. Bagenda tebakomawo. Bakomawo. Wotonyumirizaawo. Wahasooka oli yasooka okugenda wa senior 4. N'akomawo n'omwana. Ng'omusajja amugobye. Oli naye ng'amugobye. Jjukira baakola tebamanyi mirimu. Nga yatuuka nga talina kyamanyi kwekolerera. Ng'omusajja n'amugamba gwe nkutwalawa. Atamanyi fumba mba nkutwalawa. Kubanga nze abadde akola buli kimu ng'agamba abaana bange kubanga waakiri wetuuka eyo ogamba natandika okusuubula ente. Ate nze nga buli kimu emanyi kukikola wanga nakola nga bakinkozesa nekyensobola nekyentasobola. Nze yali akama n'amata ge banywa. Sebo bali mu buliri beebase nina okuvaayo nimbafumbira n'ekyayi nimbaweereza ati ninsiimula ninzijako n'ebikopo bye banywereddemu. Kati olwatuuka oyo omuwala omusajja bwe yamutwala nga tamanyi fumba kubanga teyafumbako kubanga maama we yali abagamba kati ffe nkwata nte mulinyankole yali atugamba ninkwata ntembwa kagaruka nkemokera ekitegeeza sobola ntya kubanga anyina omukozi kati mwe naamwe nga mukola mwe mutuule nze nga nkola kati oyo n'atuukawo omuwala n'akomawo n'omwana kati senga n'amugamba alina okuddayo wa ku ssomero kati raba emirimu bwenfunye nyingi n'omwana alina okuba wange bagamba Nyamagwatalo n'omwana bwemusangako obukyafu yasigala era akyakuyita Namagwatalo erinnya lyange yagamba nti omwana wa muwala we gwe omulabirire wamusangako obukyafu ofudde ng'omwana ngenda naye eyo bwengenda nayo mu nsiko bwemufumbira amata olinga nga maama waaliwa ng'aye atali tolina kyomugamba omama w'omwana maama w'omwana bamuzzayo ku ssomero nze nyina okubeera n'omwana kati ono omulala wa senior 6 bambe ye yali anjagala bwe yakomawo nandeetera obugoye obulungi nange nyambaleko ngaki ngabbo kati omukazi nanga kati engoye muwadde Namagwatalo muwangweza ati zino sente zange zemuzaaniramu waolabye nga talina byayambala nga nze ndimu eyo mu magaatuula bwenti bwenyambala ndinga oba bano abafaaza babeera ku lutaale awo ng'anyambala nga sina figa yonna nga sivaayo. Wali ogina naye yali yakumalako pulaani ng'akuyita Namagwatalo. Naye ng'ondowooza Mukama n'agamba guma beerawo gendako omuntu. Kati bambe abo abaana nembeera nabo n'oli owa senior 6 yo nali mwagala yo yali atampisa bubi ate owa senior 6 naye omusajja maama we bwe yagaana naye omusajja yamuleka omwana n'amuleeta n'amukubaawo naye alina okukola emirimu kugenda mu Kampala kati muwezeza abalongo abaana bali bato bonna bange nina okusula nabo nina okusula omwo musulo nga abaana banfukira abaana bepamu tasobola n'obagulira pampa anti wooli yadde mugagga bannange nga ngendeyo ninkaaba ninsirika I'm so sorry ninkomawo bulungi n'emmere ngendemu okulya I'm so sorry naye ninguma bwe nalindi awo nfunaawo nga nveeyo ng'ente zaffe zagenda mu faamu y'omuntu ngendayo zijjayo kati bwe naatuukayo nfunayo nansangayo omusajja ngamba gwe mwana gwe oli waani mugamba ndi wagundi bulijjo mbadde nkulaba naye sitegeera oba oli waani ndi wagundi nambuuza ekyo kyokka bwe mba ndi awo
nga nansanga yeyo nagamba gwe ntera okulaba eyo mu lusuku nga nze alunda nansanga yo nagamba manyi ina mutabani wange akolera ebweru naye njagala kuwasi olaba otya naye nga bali bagaga kati tubarabamu basenga bwe yangambe nimuga kati nganze nfaanana ye nali nfaananamu nebuuza kati ono omwana w'ebweru nze agenda kunjagaza ati nze atasoma nze simanyi Luzungu nawulira omutima nga gunkubye ngamba owaayo ngambe ki nzikirize naye nga mbonyabonedde wano lwakisiikiriza jjukira ndi mu myaka 23 ate ngamba kale nimubuuza kati agenda kujja eno twogere oba nagamba ono omwana wange nze amutegerera buli kimwe kyensimye kubanga kati omanye ffe abanyankole taata wo bwakusiimira omukazi woyo olina okuwasa ye gwe toweesiimira kati bikyuseemu omuntu kale nabwo ayinza omufuna eyo naye bano benyini abanyankole abatuufu famire erina okusiima omukyala bakugamba olina okuwasa ono bwasa muwala wa gundi oba muwala ali atasibye byakujja bawala mu Kampala n'oleeta n'owasa kati ye taata wooli yansiima ndowooza ku mirimu gye naali nkola ki nkola nangamba ngenda kujjayo eyo nyogere n'abazadde bo ganza ndaba byakusaaga omusajja simumanyi ningamba pesengo n'amugamba otya naye bamba omusajja oli naye ndowooza mukama yali ategese nafuna bba wasenga wange nayogera naye kati bba wasenga wange yenna nga tubadde tunyumya bambe nga simutya nga atuuka kumpi nambuuza wamma omusajja byangambe bituufu oyagala ngamba kosi nange nkuze njagala kuzaalayo omwana nange Gai mwayogera naye ngali bweru. Waliolira simu. Nampa oli taata we nampa simu notwogera ku video. Wagenda ngeri nga mwogera ku simu ya kitaawe. Kitaawe yali ansanga mu eri nampa simu ye netwogera ku video call. Kati omuvubuka bwe yandaba bwate ku video call nagamba aha ono omukyala we mbadde njagala wa maaso amanene. Naye nagamba naye muzeeyo okikoze bulungi. Mu simu no nali njagala omukyala wa maaso amanene ningamba mukama Katonda gana amaaso gawali banvuma oba nayo nali mu just ali mu kunjerega naye nga senga yangamba bino ebiso ndinga amanyi nga bibi naye nga simanyi nga aliwo abyagala nange olwatuuka senga ne bamunyumiza nga talina kyakukola ate ayagala kwesiimisanze kubanga ngenda kuleeta mukolo wa takyalina kyakukola kubanga bali bamusaze yakiriza ate awo n'atandika kumpita njamulaba nga tumaliriza yali talina kyakukola yalina okukkiriza nze mwana aliko yakikkiriza ddala yakikkiriza gwe omanyi mu maaso we bye yankola omukazi yankyawa nga nkyaye bulala bambi yakukyawa oba wamukola ki ndowooza wakyebuuza nawe nogamba naye omukazi nagwe simakye nako mukyala bwe mbulowoozaako n'amaziga nga gampita munange ne bajja ewaka ne babawo olunaku wakuleeta bintu omulenzi ye ng'ali bweru omulenzi ali bweru nga tajjangako wano nga tanajja agenda kujja ku mukolo byonna nga bimaze okuggwa kati bwe twali tuli awo kati jjukira eri mu banyankole gy'ozaalirwa gye bagenda ne bakimayo ente ze baagala kati bagenda mu nte ne banoonyamu ze baagala abalenzi ab'ewaka kale ab'ewaka wamwe bagenda eri ew'abalenzi oba abalenzi be bajja ab'ewaka ne bagenda eri ne beeronderamu ente yasaba ente mmeka senga 10 nabbiri nga yasaba nnyo omukazi asoma bwe naali mpulira nte nga mpulira obusungu ningamba katono naye mutima nogugamba kaakana wagamba ate wasoma ate asabye 12
kati bambi bali tebagaanamu yadde ne bagamba okulamya omukisa Allah waganya wonna wa bagamba itsoke mufuna olunaku mujje mu kimente zammwe ne woggalawo gubanga mpe guwaganya mtelingi bannange kati senga n'atandika kunyeyogerezaako tolaba bino byansala we mwana wange omutuufu ng'afa obusungu namagwatala amukozeeki namagwatala aleese amuyiseeko dia yini soketi wali ogirabye kati yesenga naye nga nze ku mutima nkimanyi nga tayagala naye nga nsinikirako just andaga akusanyukirako naye nga si byalimu nange nga nkimanya si byalimu naye ninguma kubanga yeeyi mukazi watu naali mmanyi engeri gye ngenda kufumbirwa agenda kumbulira nga senga tuwali kyambulirako yadde wali agala akubuulira ki angambe bw'oba ogenda fumba okola bw'oti otya kikyo wali toyize kati mbadde bino ebyo byo naali sinna kyemanyi ate ngambe olina kunywa bunyikashera ebyammwe biri otomati nga simanyi ne byabasajja naali ndi vagin ate omusajja mujje wa munnange era kituufu nga ndi vagin ate omwami wamukola otya bannange yakuyigiriza kati omwami yantwala teyakutwala ate yantwala dde kale so kuntandikire bulungi emboozi saagala kusumulula bitannabyo munnange kale bali abewasenga ne bagendayo ne bakimente 12 ne beenoonyeza bulungi ente mukaaga zajje n'obwana bwazo nga batandikirako okukama kyokka ekyo tewaaliwo omukolo biki eri bategeka just akakolo katini abeeri ne bakimente zaabwe bano bwe baatuuka senga wange n'agamba naye mwanyinaze yankola by'okufa singa yalanya magwatala we kyaleese mu lujja bwatyo bwe yayogera era yasigala akyakuyita namagwatala yadde nga bakkiriza okusasula ente 12 nga bwatyo naye nga nabigumira kati ng'awo ne bategeka omukolo gwennyini ani yategekanga eyali mu nteekateeka sengaawo senga wange ate okosi yali mukulu yali kati senga n'angamba tugenda kukola akakolo bwe kati oba ogende katonotono kati nange nimbigamba oli niiba oli omukyala mugamba nange senga agenda kunswaza angambe agenda kukola akakolo bwe katyo tayagala kukwata ku nte ezo oba olina okutunda ente alina okukwatamu mu sente kati ono bo bali baba bakuwadde nga baba bakuwadde kati gwotegeka omukolo baleeta n'ebintu ebirala nga bakutwala jjukira ensente ziba za taata ne maama ate senga ne bbaawe be balinga taata ne maama kati aliyo omwanyinazi aliyo kale abanda b'enganda nabo baba balina okubawa ebintu byabwe baamala nabo ne babalaba abo babireetako omukolo kati senga oli omukyala bambe nimugamba nyumizaako nesenga tanswaza kale omukyala n'alonda engeri gye yanyumya n'oyo nasenga senga n'agamba nze sirina ssente genda kukola byenkola agende abange tebaliwo wano nga tebakola mukolo tebazaala bwatyo bwagamba ate kati ensonyi yazifuula busungu kati nze ng'omuntu ningamba bwe nafunye esimu ngenda kwogera ne bba wange wentamanyi ku ssimu naye nimunyonyera ebizibu byange nimugamba mwana gwe okimanyi tugenda swala nga senga aganye okuntegekera omukolo gutegereka nangamba buzibu ki sente ngamba ekirabuka sente nangamba wekaakane ngenda kusindika sente ze baagala bakole omukolo gwo nze njagala omukolo jjukira ebyabwe byonna bamaze obibawa kati no sente z'omukolo bba wange alina okukola ki n'abasindikira miliyoni 10 sajja yali akwagala tamanyi simumanyi wafuna omukisa bibaawo nafuna omukisa senga nagundi tomanyi nakukolera ebirungi mwana gwe olunaku nolutuuka ab'empombo no batandika okusiba simanyi biki sina kyemanyi ndi awo ndi munyama gwatala ng'obwomanyi tolina engoye ngenze
bba wange asindika ssente ninsopinga engoye bakuwa ssente ye ningenda n'oli sister wange oli wa senior 6 yali anjagala ye ng'ali mu kibuga ng'akimanyiko ye yaleeta engoye nangamba nsindike ssente agule ebintu nimusindikira miliyoni 4 baleeta byali bya 4 engoye zaali za so kati nze nzimanyi naali mbimanyi wayambala bwambazi mukazi naleeta engoye netukyusa buli kimu kati nga bali eyo bategekera abako nga senga wange abuzi ali eyo mu lusuku gyasibira empombo z'engayi ampulira abantu bagamba ng'oli nebba wange ngazangamba batunafuluma ngamba nayo mwana gwe senga umanyi simutegeera tuli mu kusiba mpombo yagamba yagenda subira eri tutumanyi ngamba yamanyi ate nakola ki ewati anti ayinza okutta omusajja mwana ate yakye yakola yamutta tiyafa naye mukama ndowooza yazabibye senga wange yasiba empombo ezo nazisubiramu ebikere 2 ebikere ng'ali eyo mu nsiko gyasubira abalala baliwo ne baseka bwe yatuuka n'agamba bino timubitwalayo musooke bino basooke bamalirize bino n'ebino agenda bibawa nange ne batwala omukojjukira oluwombo lw'omukwe baleeta sipeso awo esabwe ngo eri awo oluwombo weerulya omusajja olwo lwe lunaku lwe yajja ate era yakulaba nk'omukolo temwagambako oba tatawo n'agamba sooka ojja obuze ku muvubuka omanyi bwafaanana wasooka kwegwako awo yali singa si waawala nnyo bwe yatuuka yalaga nti yali akumanyi nga taamanyi yali taamanyi bwe yatuuka bw'ati kale nze kati nange awo nimbalaga nange nkuze nangamba ogenda kunsikinkana ku airport olina okunkima mugamba nze atatambulangako jjukira Kampala simanyi sitambulangako nekyaki sigendayo kati nze Kampala storage nangamba nze akuwasa nze nkwagala nga bw'oli genda sindikayo brother wange n'emmotoka akukime n'okunsinkana ku airport kati senga sikimukuba tagaana nangamba tolina gy'olaga nnyabo tolina gy'olaga atayagala n'omusajja akulabe kati ono bba wasenga wange n'amugamba leka omwana atambule agenda alabe bbaawe agenda muwasa tamumanyi lwaki tomuwa eddembe nagamba kale agende naye nga takkiriza nange ningenda kubanga naali njagala netutuuka ku airport netupikinga omuvubuka naali manye bwagenda kuntunula kagenda gamba wono wengenda buwasa naye yasanyuka yasanyuka yangamba gwe wenjagala nandetera ekirabo kya iPhone nandetera kale nandetera ebirabo ebye Dubai yali akolera Dubai nagamba nkwagala kasita taata wange akwagala nange mba nkwagala etujja bwe twatuuka ewaka nze ne bantu dropping ewaka nawako like 3 days omukolo n'okukola ki nagutuuka mwana gwe bwe babatuusa ku ezo mpombo ono bwasaanukula nga alaga oli bwasaanukula nga alaga oli kugambe ki like sooka olinde ebikere senga yabisibira mu mpombo nga bw'onaasiba enkoko n'oteekamu ekikere kati babagamba kati mubanyanko oli yali ampasa yali munyankole naffe tuli banyankole kati ne bagamba empombo musiba zaaki nga tumanye empombo z'Abaganda senga ye ng'agamba nze ku mukolo gw'omwana wange njagala kw'empombo kube special ebikere oba yabikola atya byali nga oba bimaze nga wiiki bifu kati bali ne bafumba enkoko nga bulizo b'empombo ye n'abisubiramu omwo kati bali basaanukula batandise okulya bagende kulaba
tebabitegeera ng'ono n'asindikira ono ono n'asindikira ono jjukira ffe tuli eri mu kisenge ndi mu kuwoominga kufuluma nange tebaalya tebaalya mukyala kino nga kinsusa okutegeera kati bano abaali batutte emmere ne bagenda ne bakikuba senga bagamba munnange omanye ekiriko mu mmere y'abako alimu ebikere senga omulanga n'akuba ogwo nga yefula atakimanyi ano yagenda kutta omwana wange ano mwanange ne bagamba katona yekaabya empombo yazisibye tuzisibye wano n'azigaana abantu bo bakimanyi nga senga nga wena akaaba amaaso gonna gamutukula nze nga ndi eyo mu kisenge sina kyemanyi bamanyi nga pressure zigenda kunku bajja ne bakubuulira ekituuseewo ngaaliwo omukwano gwange wenaali ntudde naye bambe nangamba mwana gwe guma naye si byangu tiyambuulidde ekiriko basajja baatu tebagenda ne batuula mu kidaala ne bagamba tusiimye okulya saawa neetuuka ne bafulumya ki omugole nga ngenda kulaba nga ndaba nga sibasanyufu naye jjukira oli mugole tosobola kulaba tebakola nsasage basirika ne bagamba kati kimalirize tukole kituve wano ndowooza senga kati akakasizza omukisa gw'omwana ow'obuwala kati jjukira ng'omukole guli waffe leero enkya tugenda w'omusajja nabo bategesa omukolo bagenda kunkuba empeta waba w'omulenzi kati byonna biri bwebityo awo netutuuka mu kidaala naye ng'oli omwana nga ngamba guma tolaga mbeera kamugamba mbeera kyeriko nga twonyumiza nagamba ngenda kugamba naye gwe guma nga sina kyemanyi netufuluma nabo basisita bange bambi netugenda omusajja nemubalaga naye nga musajja wange nga ndaba simusanyufu kale nekiggwa netuva netuddayo mu nyumba mukolo negubeerawo awo negugwa bali ne bagenda tebalaga mbeera mbi ate ne bagenda naye kyabaggwako kati bwe naali nga netuddayo mu nyumba genda sanga senga ng'ali eyo mu bulira yeebase jjukira omukolo guliwo kati oweebase abantu batandikirawo awama tebamanyi kigenda mu maaso gagwe nanyini mukolo weebase sengawo yali takwagala left right and center mukazi yankyawa bannange yali takwagala ebyo byonna bye kati njikira bali babampasa tebamanyi ngeyesenga saabanyonnyola alowooza ebamawo kati omubba wange bwe yagenda nankubira essimu nangamba naye mwana gwe naali nkwagadde naye simanyi ebyowammwe sijja bisobola biwanvu ebyowammwe nga biwanvu ngamba ate eki nangamba it's okay tugenda kubeerezamu tumaliriza omukolo ngenda kugamba naye ng'omukolo eri tebasobola gwimiriza gwakya kati bwe natuuka mu nyumba amakulu ne gatambula nimbuulira kati nga nze mutima nga manyisenga ngawo nkitegedde kati oyo wa senior 6 nangamba okimanyi ne maama nkumanyi natuukako namugamba naye maama nkumanyi naye maama toswala waki okoze omwana ekintu ekyo nasenga naye kampula nva mu maaso gwe nvaako mbeera awo omwana gwe na pressure nagenda kuzuukuka nga ndi mu ddwaliro nalowooza buli kimu nalowooza kati ngenda kuddamu ki mbadde manyi nfunye gyendaga kati bibyo biganye ngenda kale nga mpulira embeera sinungi nga nzirise olunaku lwambaga nga ndi ku cupa kati bambe omulenzi yali anjagala omulenzi yali akusiimye nga yali ansiimye yali tasiimye famire yo yali tasiimye famire wamubuulira nti oyo sengaawo kati bwe nayesanga mu ddwaliro ne bamugamba mukyala ali bubi ali mu ddwaliro ndowooza n'ategeera nange embeera entuusewo kirabika sibimanyi mulenzi wange nansanga mu ddwaliro nga mutandise okutegeera nambuuza kiki kanze nkaaba bukaabi
sina kyenjogera nga ngamba guma nze ngenda kuwasa njagala gwe mashallah netugenda ku kyaki naye nga bambi ab'omulenzi nabo nga kale bamanyi famire gye bajjamu omukazi baswadde naye nga tebaagala mukolo guleka tebaagala guleka mukama wakwagala abalala baguleka bikomaawo naye bambe mukama yali anjagadde mwana gwe ne bankuba empeta mwana gw'omukolo oli gwe baakola naye kugamba mu mutima naali nga siri musanyufu naye baakola omukolo yayagala akumaleko emirembe ku mukolo gwo obwiki yakikola ate bambe abo abaana be ne bagendayo ku mukolo ne bamperekerako ne bagamba teyagenda teyagenda ate ensoni byeyakola ali nagamba mugende fe mukolo twagikolakola dda basenga kiki kati bwe twali tufuluma ne bagamba siibula omwana basenga agamba jukira owaffe bwaba bakusiibula abazadde bakuwa emigisa ye bagamba bakwata engalo zo nooli ne bagamba kale mukama agenda kale ye nga senga wange yagana okikola baawe yakinkolera agamba agende mwana gwesenga ng'aganye buli kimu olowooza kyatereera mukono notuguvaamu ne batandika okunvuma obimanyi famire yamwe biki nga nswala naye bba wange n'amala n'addayo ebweru naye bambe yandeka nga ndi lubuto nagamba gwe guma ngenda kubeera amala n'obimubuulira byonna mubuulira nagamba soke guma nze nkwaga nze akuwasiza ate sisobola kuwasa mukazi mulala njagala gwe kati senga ng'atandise okunyumya olowooza onagenda kubeerayo tagenda biwasayo olaba bakuwasa n'omalako kati olw'okubeerayo togenda bifumbirwayo ng'enugu bitera bamuwa ebyobugaga byonna ayina nga musajja wange nangulira n'emmotoka bwe yamala kungulira emmotoka nga bwe biseera nga njagala kugenda wasenga nga ngenda nayo watuuka ku level n'oyiga n'ovuga that's amazing ningenda wasenga nange ningenda kangende mukuba emmotoka kangende namagwatira wafe omukuba emmotoka mukuba emmotoka agirabeko wali awo oyize yakutwala mu driving school n'oyiga emmotoka yava Dubai special yagitika kuva Dubai simanyi bangamba yayita wansi bwe yatuuka naye nga tenatuuka just yagimpanka surprise eri Dubai zigula sente ntono naye ogwawano omusolo nasindikayo omuntu asobola kunjigiriza nanjigiriza motoka nagiga like nga weeks nga 2 wali oyize maze kati ngono nga amugamba motoka amaze ogiyiga naye kati oli bicho genda kumpa motoka nagamba gwerinda nga motoka iyo bagirese ng'olwendo lubuto ndi lubuto lwa myezi nga 6-7 awo nga nsindikira engeri gye namunyumirizamu ebyasenga nagamba gwe guma ngenda kusangula amaziga ate njagala senga alabe lwakyaye yes kati bwe yasindika motoka nansindikira ebintu nangamba genda wasenga okyali gendeyo obakyalireko ntika ebintu motoka yona nejjula bweti nobatwalira oyina kati senga ng'agenze namusanga nange nintuuka ku gate walinayo bakwano b'omuwala we ne bbaawo kati nange nintuuka ku gate ngombe ninkuba ne baggula gate nga kati bwe nafumbirwa ne bafuna omukozi ne baggula gate ninyingira nga senga alingiza onano oyo ngenda kuvaamu aleba nze avuddemu talaba driver yaani nze zekka nangamba kiki kati olwampita erinnya lyange kase nga nsanyusa okulaba mwana wange kati bwe lwatuuka nga buli kyoleeta senga kimulekaawo
kati ngebyo ngamba ono omwana asooka ajjemu ebintu mu motoka senga ndaba n'emmotoka nga mbuuza motoka yaani nimugamba musajja wange yangulira motoka agamba yi nga weesiimye ng'olwo mpulesa tizimukwe nga atandise okugamba banange sewulira bulungi bana oba mbadde ki omutima simanyi nga gunkuba nga nze simanyi pulesa ng'awunze nga nze n'abalaze sigenda nakusulayo mbalabyeko nange nimbeeragirako nga ngenda bwe naatuukayo ng'amaze kabanga katono kati senga tiyalwala sanga yalwala saamanya oba eyo pulesa yagijja ku ebyo kubanga awagwa akabanga katono nga bankubira oyo sisita wange oli yali anjagala bankubira senga ali bubi simanyi tugenze Kampala ngamba kiki kino nnaku bbiri nga ngamba senga afudde banange ngamba kiki kino naye omuntu akubonyaabonyeza mba saagala afe banjagala abeere walabe naali njagadde nange nali saagala senga wange afe kubanga omusajja wange yali ansuubiza bingi byayagala senga alabeko yali angambye ne senga wange ndamugulira n'emmotoka akiwuliremu ate era ne bba wange yeyakola olumbe lwonna nagamba byonna ngenda bikola naye kati ndowooza abaana be ndowooza nekyebakuba mu mutima bamanye embeera gye maama waabwe gye yali ampisizaamu ate nga bali bubi basiraana basiraana n'abo bazaalamu abaana nga tebabawayo obuyambi kati abaana n'abeera nabo ngamba abaana mu bampi kuba gwe wali nawabakuza abaana bange ne babampa bambi kati abaana ne babawala banze ne banyegayirira. God is going to bless you. Kati tata abwe yenga ali kuki? Tata yabwe kati omukazi bw'aba afudde olowooza omusajja aba ali biki? Aba ali bubi. Tebalina kye balina kati baagwako. Kati abaana abawala ne bannegayirira ne bagamba tusonyiwe kase tumanyi maama yakuyisa bubi. Bakimanyi. Bakimanyi. Boyito kyo mwana amnonna. Namagwatala. Ne bangamba mutusonyiwe. Tusonyiwe bano bazze bambe ne banyegayirira tusonyiwe maama yali akikola sife twali tukwagala naye maama kati raba kati embeera gye tulimu mwana gwe nanoonya ky'okukolera abaana ne kimbula. Waliyo baleredde abaana baali genze ne beenyiga ng'embeera egaanya omanye ng'ebintu byagalagana nga bigaana. Baali genze ne bafumbirwa n'onsikazi ate bafumbirwa tebamanyi mirimu. Omanyamba amaka gabafumbirwamu nga bavaayo kubanga mama we yabakuza bwatyo tebalina mirimu gyasobola kupambana nga bagende bakole tuwali amukozesa kubanga talina kyamanyi kukola. Kati bannange mbadde mbuuza bw'aba gwe katadi gy'okola ki bano abaana mbakolera eki? Simanyi nakumanya naye lojja basonyiwa. Omuntu akusabye ekisonyiwa omusonyiwa okugyako yatakusabye. Sobola abasonyiwa ne bba wange yagamba basonyiwe. Yagamba mbasonyiwe oba yagamba asobola kukola abadde ayagala batwala ebweru naye nga emirimu gye eri bweru naye yakupambana nemugamba bano ba sister bawo tewangamba nti akola mugundi mu fire brigade ye Dubai. Ye omuntu akola mu fire brigade afuna ng'omutwalo gumu bwe bukadde nga 10 oba kale kaŋŋambe miliyoni nga 7 gwabaasa okubeezaawo naye kati bano baba bagenda tandikira mirimu ate omusajja wange afuna yali yasooka nga tananfuna sinafumbirwayo ng'afuna omutwalo gumu mu 12,000 gumu 2 kati essaawa zino afuna omutwalo gumu mu 14,000 obukadde 14. Ye wow kati buya bwangamba abanyangoni nga mulina emikisa yafunayo omulimu gutegereka nange yantwalayo ninambula namagwatala watu namagwatala bannange wakikuba left right and center mukama akwagala yantwalayo nange ningamba nange ninnya ennyonyi anti yakusanga oli vagini omanyi omusajja kusanga era yansanga bambe nga ndi vagini namagwatala era sanga mwebaza mwebaza yadde yafa omwebaza bambi kale yankola bulungi. That is good. Abalungi abatulaba omwana ow'obuwala mumuwe ku magezi bw'oba gwe nga gw'otudde mu ngato ze osobola okubasonyiwa
wandiika mu comment section twagala kuwulira agenda kubeerako nga following asigenda kubanga mbalwisa kafe emboozi ebadde nnungi lwakuba ebadde saadi ate ng'esesa webale kujja kale nnyabo following mu comment section ze nkuwadde opinion yange nti omuntu bwakwegaye bwakwetondera omusonyiwa katulabe n'abatulaba kiki kye bagenda okuba nga batugamba olunaku olwaleero olinayo ekyala kyoyagala okuŋŋamba tumira ku mwami bambi omwami wange mutumidde omubwati mutumidde omwana nnyo emigunwa gya kuno tegimubba kasita taliyo ndowooza bw'aba abafunafuna eyo abali eyo e Dubai kasita naye omusajja wange mwesiga nze kubanga mpakkeya buli kimu akimpa ate kati kikyoyagala kiki ekyenjagala kyonkyuna wajja enaamukuwa ate n'ekyokulala wali tewabimanyiira nannyo sibimanyi sina kyensobola kukola nga taliiwo wakalaba musajja oyo omusajja wange omubwati ate buli myezi 6 aba ajja eno mu Uganda mukyala mulungi mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga yeze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.